kubanga gukiyisemu simanyi gwe lwaki tewakkiriza naye bano bagamba bakkiriza ate ono omuwala tayagamba ffe tetubikkirizangako ate oli wa NUP kuba bano bamemba bammwe olowooza nsonga ki eziri wakati w'ebigenda mu maaso bino ku basibe bano n'abakyaliyo ani mutuufu ani mukyamu? Okusooka njagala okusaasira mikwano gyaffe gyonna abantu baffe bonna mu Uganda naddala abali mu kkomera ewatali musango nga wawaayirizibwa naddala ku lw'ebyobufuzi bino ebyaffe mu Uganda bye tulimu. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abaana abo babadde mu kkomera ebbanga emyaka egiwera ddala kati ena. Nze eyali mu kkomera ebbanga emyaka 2 nange nkimanyi nti ekkomera liruma ate libonyaabonya kwegamba otuuka ebirowoozo byo bingi ne bibanga bikwatibwa wamu oba oli awo mu nsonga eyo kito kyalinga obulamu naddala ng'omusango gwe bakutaddeko togulinaako kakwate togumanyi tewagukola tewaguzza kiruma nnyo nnyo era abaana abo abantu abo abawaayirizibwa mu mitima gyabwe nga bakimanyi bulungi nti ddala omusango tebagulina kale kiba si kirungi naddala oba oli awo okubayisa mu ngeri nga gye bayisizaamu. Njagala okwebaza bonna abasigala nga bakyayimiridde ku mazima gaabwe nga tebazza musango era ddala nga tebakola ki tebaguzza abakyayimiridde ku nsonga ne batakakibwa kukkiriza musango gwe batazza gye bali kubanga era olwaleero waliwo abaleetebwa mu kooti Makindye era ne basigala nga bakyakugamba nti nno tugende ffe tuwoze mu kooti oba oli awo wabula ate mu ngeri emu oba endala nti waliwo eddembe lya Munnayuganda erityoboolwa oba eririnyiriddwa nti abaana abo balina omukisa okuweebwa akakalu ka kooti bawoze nga bava ebweru nga tebanyigirizibwa ng'okunoonyeza kugenda mu maaso oba nga ne kooti bwe yeteekateeka okubawozesa kuba ebbanga libadde ddene nga tebawozesebwa ogwo omukisa gwabammibwa n'ekigendererwa ekyokunyigiriza emitima gyabwe okusobola okupondooka bakkirize emisango gye bataakola. Ku lwange kyendowooza nti gwe olwaleero akisanyukira nti okwata omuntu oba bakwata omuntu ne bamussa mu kasonda kati ng'abo abaana abajja mu byobufuzi kuwagira muntu gwe baagala ne bamala ate ne bagamba nti tubukubonyaabonyeza nga naawe okimanyi bambi obonyaabonyeza mubonyaabonye ate n'amala nakkiriza omusango gwatazza nga naawe okimanyi omusango ogwo teyakola ki teyaguzza. Njagala okusaba Bannayuganda Katonda saba na Uganda oliro nasembyeyo bekakoza age mwami gundi yansubiza obukadde 2 ngende ngoya simanyi omusirikale mu Bulago naye ate bwe nabikola teyampa sente zange kwa NUP kati mwami Danstan Busuulwa ebbanga ddene okuva we nava mu kkomera obadde ng'ompita ku mikutu nzije era wansooka okumpita nga nakawona nooza nali mu mwezi nga gwa 8 ongamba kati owonye era otambula nkulabye ne ku parliament oyogera jangu ku TV tunyumyemu Danstan nagoberera ebiragiro by'abasawo abangamba weetaaga okuhiiringa psychologically from torture gye wafuna mu kkomera kubanga torture eyo bw'otahiiringa osobola okufaanana mu ngeri etategeerekeka kati kunze nze ndimbaka parliament nti okujja ku mpewo n'enjogera ebitakwatagana ndabike nga avuddeko kugamba time ejja kutuuka nzireko kati abantu bakyajjukira byenjogedde nga nvuddeko kubanga ekkomera eryo lyolaba waliyo abantu bangi omuntu abeera mu kkomera omwo nayo ekyokulya ne kimubula naali enjala kyokitegeera omuntu atuuka ekiseera naaba nga byalabiraawo alabanga bye bisinga obulungi kyokka nga bye bisinga obubi ng'ali mu kkomera okitegedde bulungi kati omwana oyo tetujja kumunenya wabula bahandolaazi be balemeddwa okumubudaabuda naaba nga takola ki tayogera bitakwatagana bulungi kuba bimu ku byayogera wano bisobola okumubuuzibwa enkya nga tasobola bidifendinga yes ekyokubiri
okutandika okwongera ate okuwaayiriza nga ate naye bakuwaayiriza ekyo nakyo si kirungi nti tukimanyi bulungi nti abaana abo bawaayiriza ffenna tukimanyi beofuzi ba Uganda oli mutuufu onalabala ne kati bw'ogamba nti ono asobola okuba nga yavuddeko olw'embeera ey'omukomera nsobola n'okitwa nti n'Olivia Lutaya naye kati si mulamu bulungi ku byayogera naye asobola okuba nga naye avaako nze nkugambye byonna nkigamba lumu era abaana abo abavudde mu kkomera nze ndowooza ekyalibadde kisinga okubeera ekikulu kugezaako kubabudaabuda so si kubeeyambisa naddala okubeeyambisa mu ngeri etali nnungi nti gwe nojja n'omugulira ebifi by'enkoko awo n'omugamba nti yogera byonna by'oyagala nze Danstan ndi mubaka parliament mmaze ebbanga nga nkulembera abantu bwe nzija wano ku TV nga bwe wampita ebiseera biri nga nkyajjukira ebintu bingi nnyo mu mutwe gwange muno nalabanga show nentunulira oyo lwamushana ng'ayogera ebitategeerekeka n'omusajja ono waki ayogedde ebintu ebitategeerekeka ku ffe ddala twamukola ki n'okaba n'amaziga kati time eno kati nga bwe naalitudde wano olwaleero nemulengera naalisituse bususu nemukwata akatebe oba nenkwata akameeza nebaga omusajja ate kati yagwiridde ddali ki kati nalina neetaaga time esobola okumanya ebintu Uganda bwetambula kati kuba yali mpya gyendi kugamba bintu byali bingi nnyo bano bamunyagwa onalibo munyagwa abanda banga nga tunakava mu kkomera ng'akutunuulira n'agaalayingira onalanya alayika yakola ki yavaako ovaayo mu kkomera n'ebisenge by'otudde mu nnyumba yo ng'obitya oba okiraba navaayo nze nga n'omusirikale omutunuulira bwe nti mutya okabe wa poliisi kabe wa magye kabe waki kugamba nga ne mmotoka pikipiki bwengoberera ndaba ebintu bingi busito obulaba olengera ebisenge ologoota na biki oloota bafu so abaana abo muleme kubakozesa bintu bikyamu muleme kubeeyambisa kugezaako kubaako kyemuvuga kusalira ebyobufuzi bwemba kyemusazeewo okubavugisa ekyo nti oli aveeyo awayize ti wampe miliyoni 2 mbuuke mu katimba waddembe naye tayimu ejja kutuuka abo bennyini abaana bemwogeza ebigambo ebyo ate mwe wennyini mubeefuulire olw'ebyo ebigambo byebakoze eki bye boogedde